kati gwe muri okitegera nga kiri wagati obulwadde gye bulimu ekuma obulwadde kyomuyita malaria type ejja basiri not yandika konti sirimu buli muntu yakola video ng'agamba omwana alina simu asinziirako evidiyo omulalu gye yateekayo kitegeera namugamba kyalina simu nga tanagiba namugamba gyo vidiyo unless ngenda kusiba nangamba kolawo kyokola nakwata nangeyo vidiyo ey'okusatu okundaga nti ki ye tali bubiringiri kujjayo vidiyo eyo ayagala likes okusinga kyobulamu bw'omuntu kitegeera kati omuntu ngwe bweyagala mukolere kimazima mutuyita ababi omwana alinoonya erinnya ebbanga lyakoledde kazi oyo neemanyi buli wamu bamanyi oyo omwana naye kati amunodde erinnya ye kenyini mwadde ali ku stress kitegeera singa ye tewaba buyina tokiriza okuposinga muntu nti mulwadde kantandike bwe nti mwenna abalaba video ya Calvin namwe abatanagiraba nga sinaba kubaninga account eyo oba okugyayo video eyo mbadde nsaba gwe atanalaba video eyo genda ogirabe ekisookera ddala ekigambo kye nateekayo era kye nakozesa kye kinviiriddeko obuzibu bwonna era kye kindeetedde ensasagge ekigambo kye nawandiika kiwandiike saayogera wabula nakiwandiika nga kimpi era nga kitono ne ŋŋamba nti mwana mwebeereremu obulwadde gye buli nga woowulya wenkwogera mwana mwebeereremu obulwadde gye buli bwe nti we nakwogera naye abakomentinga kagambo ako nga balaba vidiyo baali bangi naye nga bonna bagamba kimu omwana mulwadde wa sirimu omwana atandika empeke omwana mulwadde omwana yalwala omwana okitegeera so ekyo kyanyiiza nnyo sisita we oluvannyuma lw'okuwulira nti oluvannyuma lw'okulaba vidiyo nanyumizaako omulwadde kozi omulwadde talina simu ya smart kale tukwaniriza ku Brown Skin Events YouTube channel amanya nze MC Dero lwaki nedda twakola interview ku mwami ono gwendi naye mumulabira ddala era afaanana radio legendary rest in peace Moze radio naye era abamufaanana tubalina era tuba nabo lwaki nedda abe nkwaniriza ensonga lwaki leero tuli wano interview gye twakola nga twogera ku Calvin DJ Calvin ate nga MC omulwadde essaawa eno akyaliyo ku kitanda akyali mulwadde mulagaawo eyo interview eyo video gye nasooka okwata before interview eyo enfuukidde video era yensonga lwaki tuli wano eyo video enfuukidde ekizibu ennyo mu bulamu bwange by the way lwakuba nti saasooka kirabirawo nti kijja kuba kibi oba kijja ba kya mutawaana yadde nga yeemukoledde ku sayidi emu ne basisita be lwakuba nti tebaagala laga kituufu Brenda nkimanyi okimanyi nti eyo video ekoze kyamaanyi nnyo okumanyisa emikwano gy'oyo omwana eŋŋanda ze mwenna n'abantu abalala bewandiyagadde okubeera nga mubamanyisa nti mulwadde mukozesa eyo vidiyo nga tonnakwata vidiyo eno Calvin yali ku kitanda bbanga ki ku kitanda okwo alayika yali amazeeko ebbanga lya mwezi nga mulamba emulagaawo mwezi nga mulamba lyensuubira lyesinaako obukakafu naye nga kiba kitegeeza ze weeks nga 3 ku 4 kati ewaka yali ekyo kyonkakase waka yali amaze ebbanga lya myezi 3 gy'emyezi ng'ena nga mulwadde emyezi ena nga mulwadde mikwano gye bandibadde bategeera dda abantu bandibadde bategeera dda nti mulwadde buli omu yandibadde yategeera dda nze nali nategeera dda before byonna naye okumutwala mu ddwaliro bamujja mu kyalo tebamujja wano e Kampala nti bamutwale mu ddwaliro e Mulago bamujja mu kyalo era naye yennyini essimu gye yasooka okunkubira yaŋŋamba ali mu kyalo ne mugamba kale katusonde ssente katufune ssente tujjeyo era we yankubira nasooka kukubira muntu omu mukwano gwe omuwala ayitibwa Sharon naŋŋamba nga kibi mwana abbe tugende nga ye Sharon yalina ssente by then ezigenda mu ddwaliro ezigenda mu kyalo naye nze nali sizirina nze nali siziweza essente ezigenda embalala kozi wali weetagisa emitwalo nga 2 n'okusoba okubeera ng'ogenda n'okudda okitegeera so oba ogeze mu kyalo okulaba omulwadde tosobola genda ngalo njereero olina okubaako ky'omutwalira wayita akaseera katini nankubira abbe jangu ndi Mulago bandeese Mulago
ningamba bannaye eno biri serious kwekubira nera Sharon nakubira omwalo mulala bamuyita Viola ne beesondasonda ne bajja ku Oasis Villa Erugoba. Awo ku Oasis wetwamitinga ffenna abantu bameka basatu era twalinnya boda zaali ezi biri abantu basatu ne tugenda mpaka Mulago kozi Mulago baali tebamanyi baali baagala bagendeyo bokka babiri naye nga tebamanyi woodi gyalimu olw'okuba nti ze manyi Mulago yonna nimbawerekerako ne tugenda ate nga nange kennyini nali nyina okubeerako era twatuuka ne tumulabako ne muleetera nze kennyini nze nagenda ne wansi ku level esooka wansi yali talina mazzi ng'ate mu Mulago amazzi bagasazeeko ne ndeeta akadomola nengula akadomola 10,000 akalita 5 nengula namugulira ne Lucozade nemugula ne Lucozade kagundi kasakati ka 15,000 nembimuleetera ku kitanda akadomola nemuleeteramu amazzi netunyumyanyumyamu awo nga mukwano gwo tumala onyumyamu nemuwa amagezi nze namuwa amagezi nemugamba nalindwadde kokko naye mu kulwala ekyansinga okuntaasa mikwano gyange kozi ab'enganda bagenda okujja okumanya nga mikwano gyange bannyambye dda mbadde njagala naawe kyoba okola kankukwateyo ka vidiyo kukubeyo n'ebifaananyi mbipostinge ku Facebook ne WhatsApp ne TikTok mwe mujja okuva abantu abagenda okuyamba omuntu yenna omulwadde weetaagisa ssente omugamba ekyo Calvin n'agamba atya Calvin teyagaana ekintu kino nkirinako obukakafu nti Calvin ne ku kitanda waali mwenna abandaba oba osobola ogenda e Mulago genda ku kitanda abalwadde abaliranye ku Calvin obabuuze omuvubuka yakwata vidiyo yasooka kusaba bajja kwogera amazima nawe kenyini Brenda ubanga tonnaba kubuuza balwadde abo babakyala abo baliranye Calvin butuufu oli mu nsobi okundetera abasirikale Brenda yaleese abasirikale ku mulimu w'enkolerawo ku Oasis Villa Erugoba Brenda yaleese abasirikale olonga mufaaki nga ye kyafa kale ye omusirikale we yazze kozi Brenda ye saamulabyeko Brenda ye yabalaze nti yoyo gwenjiza okutwala bo ne bajja baada abasirikale 5 nga kuliko ow'emmundu omu ayambadde uniform bano abalala nga baleeya katinga ku 5 kuliko omu yankubidde essimu n'angamba jankugulire ku bia MC ani ndowooza bano bakasitoma baffe bafaani baffe namubuuza oliwako ye ndi wano nga ku swimming pool nemugamba swimming pool nga kutusebawo omuntu ndi wano kati nange olw'okuba nti Oasis ngimanyi yonna ate nga naye nyini adde tamanyiwa wendi nenyimirira wantu ngenda okulaba nga beeteesa badde beewadde amabanga nga ali waliwo omukyala kati ngano waliwo abaami 2 batudde kati ngano waliwo omu kati nga ow'emmundu ali mu uniform nga yannindidde ku mulyango ku reception yawo nga boss wange watuula nga ali awo nga alinze ndowooza walabira nga nziruka oba nga nfuluma akwate kati mukuvayo kulingiza bwenti era omuntu angambye nti jangu kugulire ku bia talina yadde ecupa y'amazzi owulira nengamba mutima nemmanya kajjukira ng'omuntu eyagambwako emabega kozi sister wa Calvin yasooka kunkubira nangamba alo nanvuma nampemula bubinyo yanvuma by the way lwakuba nti essimu bagibbye nabirikodinga bye yali anvuma simu yange bagibbye badde nandibadde mbibateeramu wano nanvuma nampemula teyakoma okwo n'awa n'omuntu omulala naye nanvuma ng'ayomba watadde muganda waffe bonna bayombera vidiyo eri gyewakwata mbuuze nateeka Calvin ku TikTok nenteekako ekigambo mbu mulwadde wa siriimu ekitaali kyekyo wallahi billahi tallahi okudda ku maama wange nemwebakako kirayiro ky'amaanyi naye kyenyina olayira kozi ndi ku mazima okwebaka ku maama nzaala wallahi amazima gennyini naawe kenyini andaba ogenda ku TikTok n'obikkula TikTok account yange bampita MC Kamana Abe ye TikTok account yange emanya genkozesa wogendayo n'olaba vidiyo eyo tekuli kigambo HIV tekuli kigambo siriimu tekuli kigambo Calvin mulwadde wa bulwadde bwa siriimu kuliko ekigambo nti abavubuka mwebeerere mu mwana obulwadde gye buli tewayawula bulwadde ki kozi mulwadde naye obulwadde bw'alina tetubumanyi naye tabumanyi n'abasawo tebabumanyi
n'abamuliko tebamanyi bulwadde bumuluma okitegeera kati we ngamba bulwadde gye buli mbasaawudde nti oba kolera oba ebola oba kiki oba kifuba mbasaawudde kati bano abakomentinga wansi wa vidiyo eyo be baleetera sister Calvin okuvaako waya n'okutandika okuba nga njigganya kubanga enamba esinga ekomentinga kimu siriimu obutali buzibu bwo kuba tasobola beera mu masimu nabo tosobola kubeera nga obeera ku simu saabina nga oddamu zi comments z'abantu mpaka cause comment nyingi nnyo ziringa mu mutwalo mulamba tosobola kuziddamu zonna okitega nange nendekawo bulesa abantu bakomentinge bakole kibaga kyobola eyo video etambudde nnyo lwa nsonga ya comments ezo tulaba ku Brown Skin Events YouTube channel ensonga eno ojinza ogirabanga ntono nene naye nene kuba omuntu watuukira okongobaza emirimu gyange omuntu watuukira okukubira n'agamba ekiriwo kati mukimanyi nze abe badde bandetedde poliisi ku mulimu w'enkolera ziruse buddusi mukama wange simugambye sikyakola ensonga eba nnene nadduka kubanga abasirikale mu kunkwata bajja ne bankwata okutte eno nakwata eno mulala nkutte eno ne mbagamba muzibye nze siri muziwa misango siri mubbi lwa nsonga omulimu gwange gwa stage ne mwandikubidde ne muŋŋamba alo tulina kashe egindi jangu otukolereko mbadde ngenda kwereeta nga naye temunkute wemutinga mubbi temundabisa kati kwaliko osi okumanya ono omukazi yateekamu ssente kwaliko osi weerugoba n'agamba mumute kati neŋŋamba nsaba kuba nze ntegeera mbadde mu Kampala ebbanga ne mugamba nsaba ekipapula ekikkiriza okujja okunkima police warrant eraga omusango enakoze n'okukkiriza gwe okunkima yajjayo just ka reference ne mugamba eyo reference just reference bagiwandiika n'omuntu omulala asobola ogiwandiika osobola okugula peni ya red n'ogula n'akapapula n'owandiika reference yo n'ojja n'obbirako omuntu njagala kati ID ziraga nti muli basirikale oyo osi najjayo eyiye yekka bw'omu n'agindaga n'aŋŋamba tomumanyi nze konze kati gwe nkutegedde ne mubuuza kati lwaki ona nkwatanga omubbi kyabuvunaanyizibwa nga omuntu gwe musanze ku mulimu sirwanye sikoze ekisibbye sitemudde n'omusango gwe muntu wala sinnagumanya muntwale weemutyo munte ne mugamba kati kale mbuulire omusango ki nanyinyonnyola simanyi mbu wakozesezza omutimbagano okuvoola omuntu nga ogezaako okumubba oba okubba abantu ng'oyita mu mutimbagano ne ŋŋamba ntegedde ensobi yange kati tugende naye temunkwatanga mubbi ne tutambula tuba tutuuke ewa boosi n'abagamba kandabe ku reference kati mukujjawo reference ogimuwa nendaba ow'emmundu gwe nalaba nenfuna obusungu nero oba omutima nemusukuma eri bwe nti nenfuluma emisinde mu Oasis kumbe muna emisinde gye nadduka gye gyantaasa buli omu akimanyi muna Uganda yenna nti teri poliisi gy'otuuka n'oyingira munda n'ofuluma bwereere okuyingira kiri layisi okufuluma ssente ate empitirivu n'okusooka osooka kwebakayo kozi bajja kiro nali nyina okusooka okwebakayo bakulaba enkeera so kyokubiri emikwano abantu okujja okundaba obulabi babeetonza babeegayiriza babeeragirako kyakubiri tekiri layisi okunta olw'ensonga yaleeta abasirikale nga munyiivu ng'alina obusungu bungi nga ye kyayagala kunsiba kyesimanyi ekintu kye yali afa kunsiba oba yali afa ssente kunzigyamu ssente oba yali agala kumbonereza simanyi ku ebyo ebisatu wabula nayambibwa mukama w'amaanyi era mukama wa buyinza ng'omuntu atalina musango nayambibwa saakola ki saasibwa so kati mbadde nsaba oba nga njagala ofune essimu okubire Brenda omumbuulize Brenda Abe MC kiki aweddeko emirembe ku mulimu takyasobola kugendayo yeekwesa gyali wala so tumanye kiki kyanjagaza ekituufu
Brenda ye wakubira oba woyogerako naye kikyagamba. Brenda ndagamba talina buzibu ayogera bulungi nange kozi jo nayogedde naye nnaku z'omwezi zabadde nga 12 omwezi gwe guno gwennyini ogusooka January 2025 nayogedde naye olunaku lwa jjo. Brenda nandaga nti talina buzibu nange tanyinaako tabbu yonna wabula kyayagala nzijeyo video ku TikTok gye nateekayo eraga nti muganda wa alina siriimu. Video eyo saateekako kigambo nti muganda wa alina siriimu, sassako kigambo nti muganda we alina HIV. Video eyo nandibadde nange njijjayo bannaye baganda bange, nange saagala kweteeka mu buzibu but essimu yange baagibba. Essaawa eno siina layini, siina ndagamuntu, essimu gyekozesa yiino bipeesa, mugiraba yiino bipeesa, ate nga nayo yennyini si yange. Waliwo omukwano gwange yajinjaziseemu, owulira nkozeseeko mpaka we naagula smartphone. Nalabye abantu ndowooza okuva vidiyo eyo wagipositinga kati abantu bagendayo wa Calvin bali mukola interview bayogeddeko naye nga abantu bangi kati alina akazimba. Essaawa eno Calvin DJ agamba alina kansa. Before okutugamba alina kansa kutwalizamu kansa kozi yagamba alina akazimba ku bibumba ku biwowolo ku bibumba wano wewati mbw alina wakazimba mbwera akazimba ke kamuviirako okubeera nga agwamu omusaayi buli kaseera. Naye ekintu kyatasooka kola ki kubanga lyamaze mu ddwaliro okitegeera n'avaayo n'agamba ye si mulwadde wa siriimu. Nange kyeŋŋamba nti si mulwadde wa siriimu naye kati ye yennyini yavuddeyo n'agamba alina kansa okitegeera. Mbadde njagala tusooke tukubire Calvin bwe tuba tumukwasizza tusooke tumubuuze embeera mwali kuba abantu twagala bawulire bamanye ekituufu bakonfaminge. So n'abo abali eyo abadde bamujajinga nammwe abadde bamujajinga mu manyi. Hello. Jebaleko Calvin. Kale ng'olabye n'obukuluma. Ono oyogerako ne Dero ndi munnamawulire. Ssebo. Mbadde nkukubidde nga njagala kutereezaamu ku nsonga. Abba omumanyi? MC Abbe. Ensonga ezo ndowooza ozimanyi bayazigambako babadde bamusibye yadduse buddusi nga nakye njagala obbuuza Calvin. Nalabyeko vidiyo ng'oli mu kunnyonnyola abantu obulwadde obukuluma na biki naye mu nsobi Abbe olina ky'omunenyaamu mu vidiyo gye yapositinga? Wali tokkaanyiza naye? Naye sikanyiza naye era nekya vidiyo baali bakyaŋŋaanya okuddamu okukwata vidiyo mu ddwaliro. Naye waliwo ate yazze nakurekodi nga noyogera na bulungi ng'otereeza eri abantu si bwe kiri? Oyo yasajja ennaku bbiri emabega. Naye ate Abbe ye yajja luli ye yasookera ddala era abo bonna bali mu kujja bamala kulaba vidiyo ya Abbe. Nsobi ki Abbe gye yakola gy'omunenya kuba kati ali mu kudduka buddusi sisita wayagala musiba kikyogamba Abbe tomumanyi? Abbe ye ng'omuntu tomumanyi? Otaba Abbe biva ku Abbe ne basisita bange. Gwe nga gwe tobiriimu. Era naye akimanyi. Kubanga Abbe kyanyi wange emusirijjo. Twesanga awantu wonna ate ngira akola naye. So kati kijja kuyasoma kyange basisita bange ekiyitibwe Abbe. Tegeera naye jirani yava ku vidiyo gye yapositinga ey'obulwadde gye buli mu ezimu
naye ate obadde yagamba obadde gye buli naye teyakupiiningako kintu nti Calvin mulwadde wa kiti ne weekitibwa kuba nti abantu abamu bayi misinterpreting ekintu ekyo si abbe kituufu naye ate sister era naye newankubira ndigera naye nemuwa zikikumenya kubanga wateekera bizibu kubanga yosobola buyambi kituufu naye obuzibu webuva nti bali bakuumira ne bagamba vidiyo emu ogijjeyo nga tennabafuuka nsonga n'obavumu bakubira abavumu n'abagamba nti vidiyo bikibiki nayogera bingi era newekootiri babulina kati bw'oyinza okutala ogwakawala nga towulira gwakalimi eri nga nze ebintu byabwe sibirimu era nebajja bano basisa bantu bagamba musonyiwe naye buli wekyogera nati yodekamuyogesa kukola biki tegera sosooka nange nengatta mufwe endimulwadde ningamba mwana kambireko gye binaakoma gye binaakoma oli mutuufu kuba kati gwe oli mulwadde naye ng'ate tutandika zegwakawala nga tetuwulira kituufu kuba nange mbadde gasaagala kyova olaba nsoose nekkubira mbadde njagala kkubira sisita abadde ali awo mu ddwaliro anti era naye kimbadde njawo okugamba badde njagala nze nkuwe enamba lwakati abadde badde ali mukutyabu ebadde njagala kukuwa enamba yo omukubiri mbuuze buzibu ki obuzibu bwe buva ye nga yeyogereko naye ekitegeera kubanga yeyogerako naye ate kiyinzaokuleetayo enjawulo ogamba nti kandegereko nono kuba abe yakuba yekka abantu bonna bonna bakolaki bamuvaamu era buli ajja ngamba mwana abbe nti yakola kibi kati ate gwe munjogerayo kale mbadde nsaba onsomere ku namba tebeera mpola mpola kwendi nga wetusaba ne Mungu akusuuse otereere okuddemu okola emirimu gyo amiina bikebere tewali bizibu Elisa 785 sorry 58 yeah 758 nkuwulira 15 06 15 06 55 eri 58 aha 58 kale kati Calvin kimbadde njagala osembayo okubuuza obulwadde kati babutegedde obukulumira ddala ekizimba kiriwo nga wonalabye mu vidiyo gyogamba bulwadde ekibo nyini kati obukuluma abasawo we bagambye obulwadde balinawo kye bazidde kyonna nkyali mu zisikaani tebanaba konfaminga kale kati mbadde
kankubire sister tumanya nawe ngenda kuddira kuba nandikuleseeko n'owulira naye engeri jjajja tesagala kusange ng'oli ku ssimu oba abasawo bakusange ng'oli ku ssimu mbadde ngenda kuyungako owulire sister kyagamba naye ngenda kukuggyako nkuddire buddizi kuba sagala ate abasawo bakusange ng'oli ku ssimu oba abajjaawo kiyinza okuwambuwamu newenkulekako kale ka ngezeeko okuteekako sister Brenda ndabe kyagamba Brenda anakwata The subscriber you have called does not Calvin naye amaze najjako anziremu kubeku ya Brenda eri endala ndabe jjukira eno ndala okimanyi eno gyakuwadde endala kati ate kirungi eno gyatuwadde ey'okubiri ndowooza yeri ku WhatsApp jjukira eno gye nnina teri ku WhatsApp buukako bubuusi kangezeeko okuba kweno endala Okay. Atulaba ku Brown Skin Events tugezaako kubira sister wa DJ Calvin atubuulire Abe afaaki naye kikyamulanga kikyalina okutereeza. Hello. Hello. Wasibeta na Mrs. Brenda. Bulungi onoyogerako ne Dero. Ndi munnamawulire nkola Brown Skin Events YouTube channel. Nabaddeko n'omwami bamwita Abe naye nga ali mu kwetonda agamba oyagala kumusiba alina kye yakola ali mu kwetondera kuva ku video kuba namukolako interview ng'ali mu kunnyonnyola ku eyo video gye yakola nga yagamba video aba yagikwata mu butanwa naye ye kyeyateekako nti Calvin mulwadde wa kino kino mugamba nze sobola kuwuliriza njagala kuwuliriza mukyala Brenda naye kyagamba ku video omuntu bw'agamba nti obulwadde gye buli mu ekumabwa obulwadde kyo bwa malaria owali taata kati gwe muli okitegeeranga kiri waga nti obulwadde gye buli mu ekumabwa obulwadde kyo omuyita malaria typhoid abasirimu noateyandikako nti sirimu buli muntu yakola video ng'agamba omwana alina sirimu asinziirako evidiyo omulalu gye yateekayo kitegeera namugamba kyalina kino nga tanagiba namugamba jjo vidiyo yanlesi ngenda kusiba nangamba kolawo kyokola nakwata nangeyo vidiyo ey'okusatu okundaga nti ki ye tali bubiringiri kujjayo vidiyo eyo ayagala likes okusinga kyobulamu bw'omuntu kitegeeza kati omuntu ngwe bweyagala mukolere kimazima mutuyita ababi omwana alinoonya erinnya ebbanga lyakoledde kazi oyo neemanyi buli wamu bamanyi oyo omwana naye kati amunodde erinnya ye kenyini mwadde ali ku stress
kitegeera singa yene wababuyina tokiriza okuposinga muntu nti mulwadde tokiriza okujja mu ddwaliro n'okwata muntu vidiyo tenkenye ndi muganda we nza wadda mujali ebiseera byonna naye talina vidiyo mu simu yange osooka n'okyebuuza n'olowooza naye nensuka namukubya nasuka nayogera nange obi nnyo nga ndaga sirina kintu nate njagala muteeke ku pressure paka wanakkiriza nti abantu babako n'abantu baabwe era tezibalira mukutte n'atoloka neŋŋamba nja kufuna ne bwe bunaabadde kuba nange namubuuziza lwaki vidiyo tagijja atali mu kuŋŋamba essimu yakola ki alimba ajja kufiirwa like yalimba bwana mugambye mpe namba gyokozesa gundi wa tiktok yo ngiteeke muno ompe ne password editinga vidiyo kwanza password tubakamu netukozesa akawunti era zezimu kwe bakubaka essimu osofuna essimu endala n'oteekamu akawunti si bwe kibeera ssebo era alaga mbu essimu takyagina ate era nga gulo omuntu atutubiyeko ng'essimu gyakozesa kati yo yankubira engera nga neetonda yakozesa ssimu ndala ate nga nagamba essimu bagiba munaku 3 emabega ne mugamba ennamba egyoka gye babba egyo twagikubiddeko nga gyokozesa kitegeera naye oyo omwana buli mwana wafuna obuzibu oyo baba musibye ayagala atuukewo nnyo alabe ekiriwo kitegeera lwa nsonga yajjanga yanga ate n'amukuba n'amudda waggulu kati awo muba mulyako fitina oba yagala mutyanya kitegeera oba busiru ye ng'omuntu musiru kyesimanyi kati yatutolokaka nti mukyala Brenda sebo mpolisi mbadde kyembuuza Abon tasobola kwetonda nga tebigenze mu poliisi n'akusinkana oba kati njagala yeetonde ng'ali ku live ali ku gundi ye yennyini nze siragala kuneetondera njagala agende ku akawunti okuyateeka vidiyo z'omwana oyo ayogere amazima akeyalinge eya agamba omwana simulwadde nakwata vidiyo mu nsobi era buli yapostina vidiyo agamba omwana nomulwadde omwana simulwadde omwana alina bulwadde bulala kitegeeza vidi adiddeyo ekya vidiyo gijjayo kuba nange amagezi genda omuwa gabaira gakujjayo TikTok vidiyo wa TikTok account yona ina gibanning eveewo ekiba kisoboka then kuba nze nina kamera wabagamba takyalina simu nze nsobola omugamba tukwate vidiyo ayogere yeetonde vidiyo tugikusindikire okiwulira kuba sagala kintu kyongereyo ebyekomera mbimanyi yagamba natakomera yakubira nomadde n'amugamba muganda omugambe kyansobola ate engera nakubanga netondera nemugamba gwe ssebo ne wewekweka mu ntuuma njagala okufuna sola kituufu kati nze mbadde nteesa bwentyo kuba nze mbadde nsobola omufuna nakola vidiyo eyo waba claiminga nti takyalina TikTok account tukote vidiyo tugisindike ne TikTok tugezeeko okunoonya okugijjayo kuba ekituufu kyoyogerako oli muntu w'oli waba yakwata vidiyo ng'agamba mukwano gw'oli utaliko mujjanjabi tekibonyebonye n'oyo omwana ateerwa emyaka n'ebizibu alwalingezezonna nalonda kujambulira lwakubanvudde ongenze okweyambako waka n'ongamba wataliko mujjanjabi bamusula mu ddwaliro alina siriimu kani imagine kintu kibi nnyo kyeyakola olundi twayita mu bungi n'oyo omwana bazadde be baganda baye bonna kitegeera naye tata affe nni bagaba mukwati famire eno ogiswaza nibakubira amasimu ono si muganda ono si muganda otula ku social media ono si muganda nolema ayogera kiki yakwatanga abakazi bakuya naye nga basinzako eri vidiyo eryembwadde yateekayo naye nze ekyo namugambire muganda nonye njejo gye vidiyo eyo balinajjayo vidiyo eyo tuli tukkirize naawe nteeka okunywa ajjayo vidiyo akiriyalinge eya full stop tengenezzeyo emisago naye nga talinakola ekyo muganda wange mugambe talina kyaŋŋamba kale kirungi nkulanenze nekufuna tunasobola twogera neyanze nyo neyanze ego kale njogedde ne Brenda sister oba mukulu wa Calvin ensonga yegyayogera bw'ogiwulira kale ayogeza busungwe omuwulira ndowooza nawe ayogeza busungu Calvin sigwe tusoose okwogera naye owulira obusungu bwa Calvin n'obwa sisita we byebimu anti kati bali bateekamu Calvin yasibwako alina kyayogedde n'agamba nti nze yampitako kati Calvin yampitako ddi nze sinateekawo mbeera ya muntu gwenkola naye ate nga muto kunze Calvin muto nnyo kunze nze ndi myaka by the nazalibwa 88 nazalibwa 1988 ange kennyini kati ate nze ndi bujje
ndi muntu mukulu ku Calvin nnyo. Kyakubiri manyi emirimu Calvin yakulidde ku Oasis ategeredde ku Oasis abadde yakafuna omulimu ku bbaala endala kitegeeza ze bbala mmeka bbala bbiri nze nkoledde ku buli bbala mu Uganda gy'omanyi nti eweza emyaka 15 oba 10 ngikoleddeko owulidde terms za Brenda Brenda alinamu kano nti kirabika bambi ne muganda we wabanga video gyowakwata yo nga yo family yagitraumatizinga ekisooka Brenda ng'omuntu alumirirwa mutowe ebigambo bimwogerwako awulira si birungi okiwulira Brenda yalemedde ku kino nti nze nagamba nti muganda we mulwadde wa siriimu bambi saakyogerako statement ye agambye nti omuntu wapositinga oba omuntu wagamba nti abe obulwadde gye buli mwekuume golowooza bulwadde ki ekitegeeza nti gundi corona tebwali bulwadde oli wagamba nti corona aba ayogedde linnya lya muntu oli wagamba nti kifuba TB oba alusa waliwo n'obulwadde obulala bwe bayita smallpox bulwadde bungi bannange omuntu wagamba obulwadde gye buli omuntu ye kati nga omutimbagano gwajja waliwo essaawa eno waliwo kati ekitambula ennyo ku TikTok embeera eri e Congo naye abaana abasinga enamba esinga ya komenti nze ng'egamba pulezidenti w'e Congo yassa abantu ekitali kituufu so nga kiina ekirala gye kigwa wabula buli alaba ka vidiyo yajjayo ka vidiyo n'ateekako nti e Congo so temugendera nnyo ku bigambo by'abaana ba mutimbagano bannaaye wabula nze sijja kukiyongerayo ngena kwetonda era neetonda buli mukwano gwa Calvin nga tonna bana kwetonda njagala tusoke tuyite mu bigambo bya Brenda agambye video gye wakola ku TikTok ku account yo ayagala ekole ki eveyo Brenda nkugamba amazima essimu yange baagibba essimu baagibba nze nyina layini gye ndudde layini yange eri myaka nga 25 nga ngikozesa kozi yali ya tata wange eyo eya 754112876 ndudde nayo eya M10 mazina y'emyaka ndooza nga 14-15 sisobola zivaako ezo layini oli ne waba afa atya owulira essaawa eno sinafuna sente za ndagamuntu express eri mitwalo nga 3 oba 25 express ndagamuntu kitegeeza nyina okulinda ku mpaka enafuna sente ezo nkole ndagamuntu then nyene mu town nkole replacement sirina layini saawa eno sirina simu saawa eno akasimu kekozesa kakano kabipeesa banjazise kaziki niyakanzanyisa oba oyagala tumukubire nga tumukubira ng'omubuuza owulira ne Brenda akakasiza nti nze essimu yange njirina essimu yange njirina talina wasobola akakasiza Brenda agamba newe yasooka okukubira nagamba agenda kusoba mugamba Calvin gamba sister we tansobola bambi samuddamu bubi singa tugenda mu Airtel ne batuwa print out koza amazima kirungi kya byonna tugakolera ku mpewo we waleta print out ya Airtel amaloboozi ge twakozesa singa simu yange baddewo kuba nabiri coding ku simu yange esimu ye yandibadde ekakasa but esimu teriiwo owulira naye tusobola okukozesa print out ya Airtel we bateriiwo esimu ya juice gye namukubidde yakubye ngeno line eri mu simu ya mukwano gwange esimu eyo ne tumulikodinga naye ng'ayogera bulungi nga ndagera sinze kugambira okugamba nti omukazi talina naye buzibu agamba kimuzi gyeyo bye napostinga abula obuzibu sirina ngeri gye mbijjayo sirina ngeri okujjako nga tubanize babadde tusobola banninga gundi TikTok account abadde ekintu kyagamba nti osobola bakusaba enamba gye wakozesa ku TikTok ogibawe bo bafune engeri gye basobola obikola nkyangu nagimuwa naye naŋŋamba kiri okukikola balina kodi ze bamuweereza naye nga baziteeka ku nnamba eyo ate ennamba eyo gyayogerako teriiwo ye nnamba yange okitegeera yeyo namba yange gye nkugamba teriiwo kati kibakitegeeza mu kino ekintu national ID ebuzibu national ID express newogamba kuginkolera gwandaba nzikiriza noginkolera ya mitwalo 2 mwegi
ogenda bali otandika bupya okola replacement kati yali already weddeko nebula okitegeera mwabasooka okufuna fa basooka kufuna ya government bannange abe ngate abe si wakati fa basookera ddala era batujja ne waka mu mayumba nga batwegayirira ofuna ndagamuntu ezo kati yali eweddeko already ate nebula mu bintu nga nsembuka mwabafuna ndagamuntu zino eza white kuba kati ate abaddaka we bafuna eza black and white webale nyo kati mwabafuna eza white zo ezasookera ddala eza white yeffe zavangamu obufaananyi nga olyojja kafaananyi kalinga oba beesijje ng'ate ye abe so kale zezo ndagamuntu ze twafuna but essaawa eno wali kugombolole waffe bwayise nsobola ofuna ndagamuntu express mu nnaku 2 oba 3 baŋŋamba 20 kintu kirimu ekkomera simanyi batya ogenda kikola naye for her she's willing okuteekayo era wulira ayagala akuteekeyo akakane naye ate kyembadde njagala kitali kirungi kubanga agongobaza kati emirimu gyange bwe tuba tuli mu kamera wano kyolera abe era nga we tugambye ng'ogenda okukwata ogenda okweyogerako njagala omunnyonnyola mugambe nti mukyala Brenda essimu gy'ogamba sigirina baagibba National ID sigikola ki sigirina okusayisa line ki endala naye mbadde nsaba ekya TikTok oba tulina bye tusobola okukola ne ku live tusobola okusabirako ne bagibaninga okitegeera kuba ye kyafa videos ziveeyo which is too late for now TikTok twakaziraba naye nze nsaba wetondere Calvin wetondere family ye wetondere Brenda abazadde gye bali emikwano kyolira bonna abalaba video kantandike bwe nti mwenna abalaba video ya Calvin namwe abatanagiraba nga sinaba kubaninga account eyo oba okugyayo video eyo mbadde nsaba gwe atandalaba video eyo genda ogirabe ekisookera ddala ekigambo kye nateekayo era kye nakozesa kye kinviriddeko obuzibu bwonna era kye kindeetedde ensasagge ekigambo kye nawandiika kiwandiike saayogera wabula nakiwandiika nga kimpi era nga kitono ne ŋŋamba nti mwana mwebeereremu obulwadde gye buli nga woowulya wenkwogera mwana mwebeereremu obulwadde gye buli bwe nti we nakwogera naye abakomentinga kagambo ako nga balaba vidiyo bali bangi naye nga bonna bagamba kimu omwana mulwadde wa sirimu omwana atandika empeke omwana mulwadde omwana yalwala omwana okitegeera so ekyo kyanyiiza nnyo sisita we oluvannyuma lw'okuwulira nti oluvannyuma lw'okulaba vidiyo nanyumizaako omulwadde kozi omulwadde talina simu ya smart we yanyumiza omulwadde ndowooza omulwadde n'amubuulira ekisitoole kyange gye nvuddewe naye ndowooza ye n'avaako waya n'agamba enkeera ngenda ku poliisi era mu mangu awo n'agenda ku poliisi n'azigulako omusango baali bagenda kunsiba ne bajja okunkima nze nga omuntu n'entoloka ku basirikale be yaleeta ekyo ne kinnyamba okubanga n'essaawa eno mukyandabako ebweru ku ssaawa eno kankozesa omukisa guno mwetondere bannange Brenda nkwetondedde Brenda sigwe wekka n'emikwano gya Calvin gyetondedde mwenna n'abazadde mpozi nammwe abalaba vidiyo eno oba abandaba banne mbeetondedde amanya nze MC Abe gwe mumanyi ku TikTok nga MC Abe Kamana oba MC Kamana Abe yenze kennyini era nze gwe muludde nga mundaba gwe mwalabanga ku TV essaawa eno yenze netonda olwaka video ke nakwata mu ddwaliro e Mulago aka Calvin yadde nga abamu bakitwalanga ekyokusaaga naye si kyakusaaga ku ssaawa eno ka video ako ssaawa yonna gwe atanakalaba genda okalabe kuba ssaawa yonna ngenda kuggalawo akawunti ngenda kajjayo era akawunti tugenda gibaninga ndikola endala owulidde so mwenna abandaba mbeetondera mwenna abampuliriza mwenna abamanyi abatamanyi abamanyi Calvin mikwano gye ab'eŋŋanda ze naddala Brenda eyaguddewo omusango kubanga reference nagirabye eriko Brenda owulira eriko Brenda ye complainant so nkwegayidde Brenda nsonyiwa wabula ngenakola ekisoboka kyonna okulaba nga mu wiiki eno nzijayo video oba nga nzigalawo account eyo era mu wiiki eno yemu ngenda kufuba okulanga tukola live
nsobole okutereeza abantu abamanyi ebirala. Nsigadde nze MC Abe Kamana once again. Okay, ababadde batulaba ku Brown Skin Events YouTube channel. Story no wadde ogigoberera omwami ono yagenda nakwata video mu ddwaliro n'abako obubaka bwateekako teyabwogera bula ateekako buteeke nawandikako era obubaka obwo wenkubidde muganda wa Calvin Brenda ambuuzizza ekigambo kimu nange kyengenda okukulekera. Aŋŋambye nti omuntu bw'agamba nti mwekuume obulwadde gye buli buba bulwadde ki. So maybe Abe buli omu akitwalanga yateekayo nga takitegedde yakivunula bulala. So nawe nja kikulekera obadde ku Brown Skin Events YouTube channel katusabe busabi okwetonda kwe bakkirize tulabe na video ate tusobola omuyamba kuba naffe tetwagala bamusibe kuba ekkomero limanyi. Nsigadde nze MC Dero Brown Skin Events YouTube channel mbadde ne Abe MC Abe kale mpozi gwena linda ko gwena yagala okumpa ku magezi oba nga wandyetaaze okumpa bulamu mu ngeri yonna enamba eri 07 gye nkozesa kati ennaku zino gye nkyakozesaako nga wenjiya okuzzaako enkadde eri 0745 33 10 80 eri 07 5 33 10 kinana bambi ye namba yange gye nkyakozesaako kati ennaku zino nga wenjiya okuzzaako endala gwagala okunyamba mu mbeera eyo bannange teri ayagala komera nja kwebaza nnyo. Nsigadde nze MC Abe mwebale nnyo.